Isma yakagamba agamba abakyala tova mu buliri musajja mujjeko byoyagala bino menanga muri mu buliri tova ku edikota yabadde yakisagirize kyagirize ekyo tova ku edikota iyi program yo kumacha ku Sunday nga edikota gamba waoli bino bimujjira mu buliri banga musajja mu buliri abamubawunga abasajja basigaye bayima basiri walira dda wazi tuli kumpeyo batono nnyo abayima ne tusigaza amagezi era Isma mugerageranya ku muzaata aba abantu aba abasiraamu bakoze ebisoboka bano bamuzeeyi befuule bamuzaata baseka kasimu bonna bakoze ebintu muzaata byakolanga teri asobola bikola kali disikawo basempologoma ya internet teri yagenda muvuganya mulala taliyo kati ate fo obumifu embizi siya bakaye wizidomo olete bakaye wizidomo Okay, tuli kuza truth gossip genda o liking o subscribing tell the everybody bonna gye bali bagambe ntino yes ye channel yokako balina okuba okulaba nga bafuzula amazima tukyali ku nsonga za IsmahOlaxess kati omugenzi fenna twanyoleddwa yatuvako nakulwalirwa mukaaga yes gali masazi kiro buli omuna nawunikirira fa abamu abali mu ndongo abatwala bakaba abantu abunga banyogoze nali jinja gye byansanga ne tulaba nali ate ku bintu bya Guinness waliyo ebintu bingi waliyo pateze zaali nyingi watesoka lakiriza kwangera mwali mutamidi nze nali ntegeera okay buli muntu nasoka neyebuuza naga ate si kituufu kati fe abamawulire kati olwo tuli awo abamawulire musoke mutunyonyere kituufu netwalinko efana video nezifuluma bulungi nnyo nti ab'essimu be basoka aba TV bulungi nnyo ate ow'essimu yabuliro wa TV wekiri aba TV bakozesa bu video bw'aba amasimu bulungi nnyo kubanga era ke bakozesaako nga bamukubi so buli muntu nabeera nnyogamu abo abamu ne batandika nze banaye kansooke engunywe olaba omusajja gwe batetusubira nti takwatwako akwatibwako ebintu ne bigendawo ebityo gye baliko mukulu Bukenya Media nkolera ddala tuli kyamuli mu nnyiike eya muganda waffe mukulu waffe Isma eyatugezeko naye ffenna gye tulaga lyekkuba tusoose akyali muto jukira badde yagamba wataano mu mwenda naye nga kituufu 49 nze nali nakitegeera ddala ne nkikwekanga ekyama nga sinza kuyiwa buntu bwe byakola buli video wali agamba ye mukulu ye kasita ebirevu byamusookayo ne byeruka n'ekiwalaata nga byanvi kati ate nga muvuma nnyo kazeeyi oyogera biki abantu babanga balowooza nti social media y'abaana bato kati ye n'amanya nti bajja kunvuma ne yeefuula nti nze ndi jajja owa .com jajja byayogera teri mukadde mulala abyogera okiregedde nga byayogera teriyo mukadde mulala asobola byogera olaba n'abavubuka bitulema bulungi nga tunagenda eyo nayo n'okutegeera nti no Isma abadde myaka emeka ki Isma omutegeera ddi Isma ajja ddi ku front kuba ffe abamu twalaba video kutwasooka omulaba nga bamupakiza oluyimu mu kamera yali yakola dda video eyamuleeta ku siini ayina video gye yakola ng'alumba Bobi Wine nga waliwo omuntu anenyezza omulala nti lwaki Bobi Wine tagambwako ne kimuggyako obwongo olwaki ali Sweden n'akola video nga nkambwe nnyo yali live yetu yaliko nnyo bantu bangi kubanga yali mupya naye yamala n'esheyalingibwa buli muntu n'agitegeera teyaddamu kusirisa enkeera yateekako buteesi nti nzija live abantu ne babeera kuli awe yavanga ng'abadde asiiga lanyi n'agamba nfunyemu ka break kansooke mbawe era bafulubulu ab'ebweru tebakolanga be Uganda ene Uganda gy'okola okufiirawo okuva ku ssaawa emu paka ku 2 za kiro ogenda okukeera ku makya nga ovuga emmoloka olaba wa traffic ku makya nga ze 12 ku ssaawa 3 nga be bamu abo bennyininyini abakontrolinga jjaamu ebyo bikolwa eno Uganda n'eri e Bulaaya bakola ssaawa 6 ssaawa 8 so yalina ng'obudde bwa blogging kyova olaba abaana bangi abakadaama balina obudde bw'amasimu bungi bakola ssaawa 8 ekinene ennyo ab'ebuwalabu 12 tubadde olututandika Isma tukyali ku mutandika omumutegeera namwagala nnyo olw'ensonga nti nno nali muwagizi wa Bebe Cool nga omuntu omuwagizi wa Bebe Cool ebiseera ebyo automatically aba tayagala Bobi Wine kyokka Bobi Wine azze mu field y'ebyobufuzi
kati awo nali njagala nnyo Isima naye nga ate nange ninamu ekirowoozo ky'okubeera blogger naye nga ntyayo kati bwe nafuna nange ndi Dubai ndi ku kyeyo ndi Bulaaya ntetenkanya bulamu Uganda egaanye ngamba nange kangende nkole ki neeyiye tekayo ekigere bwe nkijjayo ntyayo njogera bintu bya business ebyobufuzi sibiriimu bya business kuba ku magezi abo manyi naawo ndi mwogezi mulungi ebya business ebyo ninga omugagga omuntu ayinza okwogera ku business nolowooza nti naleka alina kalina kumbe abo ba motivation speaker basinga bonna baavu naye nga amagezi gaawo abantu era nze nakalaba omuntu omu awandiika akatabo nga mugagga ya miisi abalala bonna bawandiika obutabo niweebuuza lwaki bo tebabugenderako awandiika akatabo nga mugezi nnyo naye nga ate mwavu muzibu era nalemanya obutabo bwabaavu nga manyi nakikolima okuwandiika akatabo ate nalabira kwa miisi yakawandiise ng'ate mugagga so Isima kati bwenti bwe mutegeera ne mwagala nemba nga ndi faani we era nga neewuunya from day one omuntu asobola okuvaayo n'ayogera ku Bobi Wine ne batabako kye bamukola era kintu kye basooka okumukola yakola vidiyo ey'okubiri gye yaddamu okukola enkambwe lwe baakwata ekifaananyi kya maama we ne bakissaamu akasolo mu kamwa kanjogere direct kubanga bukyali oba okijjukira tebaakiteeka ku social media kubanga social media tokkirizibwa kumala gateekayo ebintu ebyekisiru bagiggala bakukuba bbaani baakimuweereza ku ssimu ye nga bakyeditinze bataddeko nti era yakomawo ate mukambwe nnyo neeyongera ettutumu nti ye tajja batya kati ettutumu eryo gye yalijja n'asalawo ave Sweden ng'afunye pulogulaamu nti ajja kusobola okumiitinga omukulembeze w'eggwanga infact okumiitinga omukulembeze w'eggwanga kisinga gwe akoledde e Bulaaya emyaka egiwera 2 ng'okulaba bulabi Museveni n'omunyonyola by'omunyonyola n'abitegeera n'abeerako kyakuwa mu njogera ennyango ekyajja Isima e Sweden n'aleka bye yalyeko yali azze kusinkana president bwe kiri ng'afunya pulogulaamu eyo nti nno ajja sobola okusinkana ani president era najja ne proposal ye ey'okutegeerera ba intaneti babulooga abo bonna n'agikuba omukulembeze w'eggwanga ng'asaba emitwalo ameka $3 proposal gyawandiise ekostinga emitwalo $3 mu za Uganda zezibanga mmeka kibuuzo kyombuuzizza tondetedde bizibu si miliyoni nga 4 sizeezo amuzeeyi gwasomako tuyinza otunyonyola ota mitwalo $3 giri mu sente meka eza Uganda gwe akamala okusoma Buwalabu netajja bitabo yali asoma ku Luhani Katumu ono yetubonga abadde akola ne Isima komba ka construction management yemu akyali mu nnyike essaawa zino emitwalo 3 egyaki gye yali alina okugyewa pulezidenti wa Museveni ne bagimusuubiza nti bagenda gimuwa emitwalo 3 yali agenda yali alaze nti agenda tegerera babuloga bonna agenda bawa sizize yekka abali wano n'abali ebweru era n'abateekako amanya bonna bameza ya bempenge we bategeera nti nno agenda funa ssente mu linnya lyabwe ne bavaayo ne batandika obbikuba ku social media yes batandika obbikuba kati ediiru negenda ng'esereba bafunamu n'obutakanya bwe sijja kwogera kubaali bakola ddiiru eyo ogenda mu State House waliwo abalala beeyitamu abazijjako ebitoji ne bagiyiwa ddiiru neeyiika Isima n'asigalawo e Uganda n'asalawo nti n'alaba nga future ya wano esingo eyeeri mange gwe eri oba osiiga langi eri nga teri akumanyi nga ate wano ofuuse serebu TV zikukyaza obutandisa okufunayo ku busente abanene bonna batuukirira talina ofiisi gy'atatuukirira ate nga ne kampeyini etuuse kati awo n'abala nti nno kampeyini eno ngenda kuyoola kitatuukirira tiyayoola so Isima nze mba nkyali Dubai okweyongera okukwatagana ennyo naye olwonva okubeera faani we ntuukirira ddala okubeera ow'oluganda lwe ntya NRM we babajjako pages zonna nzijukira abaana baaziroopa awo ku Ashbaga Bajjo Olufiga bawera zonna bazeerayo zalinga 7 niye Isima mwe yagendera
teyalina page, yalina account yabayita IsmahOlaxess. Kati nze nalina page yange tebagijjaawo, bagitwala tebagirabanga threat kubanga yali ekyali ntomuko ng'eri mu bantu nga egenda mu mutwala awo, tebagitwalanga kikulu ne bagireka. Ne ŋŋamba lwaki siwa Isima ono kubanga mu bonna abaali aboogezi gwe nali nsinga okumateewa. Jjukira nange nali ntandise okubuloginga olwo nguyigidde ku Isima. Obuvumu nkyali e Bulaaya, obuvumu mbujja kwani Isima nga ye asobola okwogera ne batabako kye bamukola, nange kansabule, nange nensabula. Oluvudde okuba muwagizi wa Bebe otandise okuyingira politics. Olwo politics muyingira nti nzijanga analyst awa analysis yange ku nsonga z'ebyobufuzi nga ndi neutral. Naye bano abakadingo bo tebaagala kumanya, bo kasoomogerako ekintu kyonna kyonna ng'amunenya bakkubirawo. Awo nange nensalirawo eddiiro Museveni n'anfuna. Yanfunira ku bwereere nga tampadde wadde ekikumi nenkubira ddala ekikopo nembeera w'amaanyi. Kugambye yanfunira ku bwereere naye nga mpitidde mu layini ya Bebe. Nti Bukenya media y'omu ku NRM be yagula. Tebangulangako era sifunanga wadde n'ekikumi. Era nanyinga namu nti peegi yange ye peegi yokka eyasigala ekola mu biseera by'ebyokulonda yokka ng'ewagira NRM, kubanga nagikwata nenjiwaayo nenjiwa Isima neŋŋamba oba nayo bagijjako bakoleki bagijjeko. Naye tetusobola kubeera kubanga nze nali sirina bulungi maanyi ng'ate siri wakukola vidiyo buli lunaku nga mu wiki nsobola kukola vidiyo ng'emu bbiri. Olwo omusanga wa Isima omuwa play page eno ndaba Kirebasoni, banka Kirebasoni tuludde nga tuli bakyali Kirebasoni owa Bebe. Yes, already adimi ku page yange. Ne mugamba nti omanyi tukola Isima ono yandikoleddeko live ku page yange. Nagamba kamugambeko, yagenda okugamba Isima nga Isima ali mu bwetaavu obw'ekika ekyago. Ffe twamugamba si ye yasaba, nze namugamba nti noonya Isima. Namukubira n'agamba yasanyuse nnyo naye agenda kujja ndabe. Lwali lwa Saturday nga login zonna nazimuwadde dda nga Kirebasoni azirina, n'ayita Isima kuka akaduuka ke akatunda ebintu kali kuddawa. Ako kwalwa paka katanda bakujja ku Boulevard kwali kati yakajja alwa paka. Lwali lwa Saturday saa 6. Nze tubeera mirimu esimu teziberako net. Ngendo komawo ku lunch time okutulako simunti nga yakoze live enkambwe nga ali kulinga musanyufu nnyo n'agamba okuva leero morning breeze ekomyewo ku Bukenya media. In fact yagamba n'abantu nti ndi Dubai. Nali nakikweka nga sikyagala ngate teramanyi nti ndi Dubai nga abantu bamanyi nti ndi wano naye yayogera Bukenya media ali Dubai awo n'ababuusa bonna ningamba sina kyakola bategedde nti ndiwa ndi Dubai. Bwatu batandika n'atandika ogikolerako era yagitutumula nnyo. Peji yange neemanyikibwa nnyo olwa Isima era nakimusiima mu mutima nti kubanga ye yali already yakubadde akaggi ne bagitegeera nnyo olwani nebanga following bw'abantu abanene kubanga baali balina omulaba ate nga ye muntu yekka munabyefuuza awagira NRM akyayogera. Abalala bonna baali bamaze bakutulako ki amagulu nga peji bazijjeeko. Kyevalaba nagigamba nti nange siri musanyufu. Di peji eyo yabakolera naye tebalina kye baali bagamba tebabasiima. Nze gwolaba nawandika ne proposal nenjitwala ku secretariat ya NRM. Awe batugambira buli mwawanike proposal byagenda okulayo mugweyo nga nkomyewo ngera byempandika bikwatagana na online TV kubanga mbusinga bintu bya NRM. Mama essaawa zino baagi eri down eri mu shadow ban baagi reporting abanno tebagijjako but bagitika mu shadow ban ne kakati kweri bulungi nnyo ne posting ekintu ekitambula shadow ban ogimanyi eba nkambwe eba ya mwaka ne kati eri myaka egi kubanga yali gwako ne baleeta okuzukusa endala webityo abana nga bakola ono yalopanga buli omwana opomaka kati buli omo osaviga mwaka gwa kinnomu bwe kiri ne kati guno omwaka egenda kuba ekomyewo nziremu mbazoganya nesimu byabufuzi nabiko watidde nnyo nabiko nzo obutatya empologoma bagisa ate kati akamyoggo okoleki basi empologoma ya intaneti teri yagenda muvuganya mulala taliyo kati ate fe obumyufu embizi
siya bakaye wisdom ole tebakaye wisdom tujatuka eri mpologoma teri amuunyamu teri number 2 teri number 3 paka ku 5 mu blogging kati bakutadde mu shadow ban kitegeeza nti business giwandifunye ku internet tokyagifunye abagikugisaako ne wotekayo proposal tebakuyamba bebimu kubisiza isima nti yabakolera tebamusasula ate be yakola nabo basasulwa we baali ku gundi eyo bonna baafuna ogenda kulya olya gundi azimba kayumba gundi azimba isima badde muzigo ali mu apartment tayina business ebadde leeta sente nti yino ekitegeeza nti no badde osobola muwe emitwalo 5 nakuvumira omuntu so abayina business nga sente ze zijja ebyo bimwe abireka kwanga ina sente abadde nenyiike nga kivola olumu abalumba buli okagwa wa akantu ng'obusungu buli bukomawo nti abasajja nabakolera naye tebalina kyebakola kyebampa ate nga bwe yali nabo baabawa singa bona bakomplaininga kale nagenda okulaba sajja mivule avugadde bukabini gundi azimba jindi gundi ye yakoma ku drone ate naye yamala kunyoka video ze yakola nanyoka omukka ne gumunyoka mu mutwe niye simula ne katawulo nakamula amazi ne baleka bamuyita CDF nagimuwa sote yasimibwa kati kino kimubadde ku mutima ate nga tasobola kuva mu NRM adde mu nupo oba obuyiye okitegeera olina kulemera yeno gyoli katonda yakusaasira oluusi ne bakusiima yina asalawo nti kambeere mu NRM sijja vaayo niye ensobi gye bakola ngamba kuba twogere ku buvumu bwa Isma ino nakulu yakera n'agenda ku kitebe kya nupo nga tafuddeeyo Isma abadde ayagalwa abantu bangi olunaku yali akyali ku page yange yakola video kuba government nanyoka n'omutwe ngalinga ina mu tanulu enkera bwebweni yakeera okonga alaba kitegeeza nti bwebweni video eri yamusanyusa ajala berero agenda bakuba atya ate nabanga yefuli atekola yakuba bwebweni ate bwebweni nyinyi ali kuli alaba kati abadde ayagalwa abantu omuntu yakola video nga akuba malende omuyuzamu ate nakola video nga atamuwana kakaza ako kakola nange ndi minister wa kekantwala ndi mugundi constituency yako ye muntu oyo ndi gwe yavuma ate agero kola bazema akoze wokola ekirungi akusiima kigeza yali kwa analysis entuufu wadde bimu abadde abikola mu busungu okitegedde abadde abikola mu busungu ninga abadde ku kituufu okere kikyamu nga Bobi Wine we yagenda n'amasuuti n'agenda mu kisubi SS na complaining anti omwana bamusiba kayo gwenjaga jamukolera enkeera wajiwulira banna la ilaha illallah jamukolera enkeera n'ogaba banna natwalira mu babi natwalira mu omwana simyo obuso bulinga obutuli yoyo ate Bobi Wine kulino yabadde nga aina conference jali keno yes na wana Bobi Wine agamba nanga kasajja kanyirira yoyo Isma okitegedde kati Bobi Wine yali amunyigira wali niye kamu ku mutima nagamba ye oyo bwatyo yawa analysis zena dolusi ziba mochi obusungu oyo bwatyo so yoyo Isma tulusa badanyo akola video nga zinyoka ni atenkera na akomone yetonda era video ze zisinga abadde azikola ne wayita wakasera katono ne yetonda era abadde azikola ate nazijjayo video ze nazo nezisinga enkambwe ku page teziriko bamukubira amasimu nga akamalo gikola najijjayo kira ye muntu eyetonda omuntu enene etonda mbulamu bw'ensene omwaka ku kitiibwa omuntu ategedde ensobi n'avaayo ne yetonda lwakuba teyavuddeyo kwetonda ku video gye yasembeyo kukola era nabadde njagala nnyo aveeyo yetonde ku video eno eya minisita yafudde ne teyasobodde kwetonda ninga yasobodde ogijjayo olwokuba nti tekinologi yajja omwana aba oli mu kukola ye nga alikodinga oba omaliriza nga niye amaliriza bagamba video eyo gyokoze embi gijjeeyo nga yo olidde eri mu kutambula ng'eri ku TikTok okitegedde ngate noli agiraba naye wagijjayo eba tekyalinako control kyekyannumye naye naye mu mutima gwe yakitegeera nti video gye yakoze mbi era balina minisita gye bagenze minisita ono Sebugwawo omukyala Sebugwawo yava mu FDC bagendayo ye omukulukulu omukyala oyo n'amugamba Isma baŋŋambye wakoze ate video embi jjukira omukyala oyo abadde atukwasaganya nga babbuloga
era ng'agamba muve mu bintu bino ebyokuvuma mube nga mukola bya mwepromotinga digital marketing. Namugamba Isima ate wakoze video endala baŋŋambe bida bankubira amasimu kubanga bakimanyi yakwasaganya babbulooga wakoze video endala embi. Isima kiki bakwasa ani sebugwawo omukyalo oyo ye yatwanguyira tewali yamutwasa naye ye yatwanguyira kubanga wa IT ate naffe tuli mu digital marketing tuli mu byampewo kati n'atwanguyira era batuwa ne computer zaffe ku office gye ziri. Namugamba ne video gyokoze embi Isima n'agijjayo lwakuba Isima kyatakola kwe kwetonda. Soka tudeke mabega tutunulire Isima akomyewo omulimu gwe gwakolereza government byekoze na okulaba nti no bakola ebituufu oba okubawolereza mu kyaba bakoze olwo bayingidde akalulu. Abantu okusinga videos yasinga okukola zalinga nnyo natambula nagenda twatalaga safunamu. Isima yafunamu kyekitukugundya kubanga ebigambo bye byonna azakyogera kati ne video enkambwe eno gye yakoze eya minister kiringa omuntu okufiirwa n'ogenda okuziika ewantu nawe nojjukira owe yafa n'okaaba ne balowooza nti okaabira ono naye ng'okaabira oli eyafa. Isima video zazaakola enkambwe nti ekintu kigwawo naye nga naye alowooza enkola gye yakolamu n'atasasulwa. Kwe kugamba ono omusajja nti no temwagala sasula twabakolera muli muzimpe enkoni ffe tutambuza bigere muteri abamanyi kubanga kituufu baminisita ba Uganda Isima basinga ettutumu. Era ekintu ekyakoleddwa ku mawulire teri minisita asobola kituukako nti Isima yafudde TV nga 4-5 neziva ku byazo nezistreaminga live teriyo minisita asobola kifuna ekyo pozi nga basasudde busasuzi ye yakifunidde ku bwereere lw'amaanyi ge nti Isima buli wantu bamumanyi mu bwino bamutegeera ne minisita bw'atabaako na bamugoberera najja mu bwino ng'ayambadde ebisaatisaati bye teri asobola kumanya nti oyo minisita gundi okumulaba ndi aleka minisita ng'aliko obugombe aliko abasirikale oli n'abuuza ate ono yaani wabaawo mu kikumi amumanyi nti minisita gundi naye nga Isima teri atamumanyi. Kitegeeza nti Isima gavumenti ebadde n'omuntu ow'amaanyi naye nga nayo tetegeera ki kyeyina. Okitegedde bulungi okigalabanja gavumenti ya NRM tegenda kuddamu kufuna muntu alinga Isima nga buli wiiki asobola okukola videos 5 videos nga 3 kubanga ye buli kona kwakola ekitali mu babuloga abalala oluusi akola eza entertainment n'abantu ab'enjawulo buli ekigwawo kiba kya byabufuzi akikuba bulungi ate ng'ali in favor of the government. Kitegeeza nti no government efiiriddwa omuntu gwetamanyi ensonga lwaki yawaddeyo ne sente entono milioni 10 ne MK nawe milioni 5 tebaategedde vali ya muntu gwe basasulira. Ali mu government oli businessman Muhammad Nsereko yawaddeyo sente nnyingi Muhammad Nsereko speaker nawayo milioni 10 ng'omuntu siza parliament ng'omuntu kubanga babadde bamukwano okitegeera babadde bamukwano ne president w'eggwanga naye nawayo milioni 10 ye kulula alaba nga zadde zisaana tetuganye naye omuntu nga Isima abadde w'amaanyi tebagenda kuddamu mufuna. Olunaku lwaliko kona ye nali nakoma dda kubeera ku yiddi naye nga tuwuliziganya kubanga ku gurupu yaffe tubadde mu campaigns ayina video gye yakola n'agamba abadde ye president aliko ate era ye president yaddako ng'era beesimbyewo bali babiri bajjeyo n'empapula ku ofiisi zaffe nga bali mu kuba campaign muffe jjukira muffe ababloggers nga 40% muffe okulonda mu bantu aba internet bona 60% kati ng'alina kusooka ku mateza ffe nga badde eri ku live bw'amateza n'abaaki n'aba internet ng'era beetwala ne mulaba muyita Yugamani ne ku olwo nyini beetwala nnyo ku gurupu nga bekasukira ddala emisumaali so kolo ate lwafa ziba ssaawa 3 Masembe ono weebirevu oba omumanyi muzeeyi Masembe yafuna ekiwalata nga muto naye n'ekyamu oba bannange ekiwalata n'ekyamukeera muvubuka muto n'ekiwalata kyamutuukira oba kiki oba yabba bakibuloga bulozi ali awo kati nga nkubira nga ngamba waayi omanyi naye nze muze mugezi we yatunulira mbu balina okukubira nti Isima afudde nga nze alina kubira nze nagamba waayi agaliwo gawulidde ti ndi mu kuvuga nziraka omanyi kati nakolamu nvuga sibiri nga nakomawo n'akasanvu nava Dubai nakomawo na 5 nze nakomawo n'akasanvu
niffe tubadde tuyina emmotoka ani gwe kasanva ke Uganda oyinza okulooza nti ngamba ka Uganda nga muzeeyi yankubira nti waayi bino obiwulidde ebyempulira gwabimanyi konza ate biki nti Isima bamukubidde kati ate naye amukubidde ye SK Mbuga kati SK Mbuga naye yesiga muzeeyi naye yesiganze kati olaba ntegerera abanene awo anoonya kunza amawulire agazeewo SK Mbuga bonna ekisangana ky'abantu abasiraamu abali awo bajjudde ebirevu akubira nze naye kati naŋŋamba nkube ku ssimu nange nkubidde gwe ne mugamba mpaamu eddakiika 2 zimmala kati nze nkimanyi nti ku gurupu yaffe ya WhatsApp group yesookako amawulire kwe nadduka na parking twalina mu jamu nga mungi nnyo nga eyimiridde era na blockinze nengenda ku ssimu neŋŋamba omanyi teri awali omukka tewabula muliro buli we bagamba ekigambo nti gundi afudde bano be bazze babikabiko balaba buli webika omuntu ono akyali mulamu aba alina okufa okigenderedde bulungi olanya bamubika muzaata bamubika omanya nti waliyo omusawo gwagambyeko mukwano gwe nti omusajja yafudde eri tabana bakola ki ne bulinkinga babawo olugambo nabisa ku media bali ne beegumya nti tannaba kufa naye ng'omanya nti awali omukka awali evvumbe tewabula mbizzi nange nemusajja gwe naawe totegeera nze nakola mane omulimu gwe nakolanga e Dubai nawe kyangambizi tetujja kugenda esibye ebikuleese sirowooza nti naabikuwa kakati nga ngenda ku WhatsApp group yaffe nga tekuliiko kiraga nti Isima afudde ngamba sijja babuuza nenziruka ku Facebook omanyi emikutu ejiwa amawulire amatuufu giri eki Twitter na Facebook ate otukanga ku Facebook totukanga ku mawulire mbu sentamu Lazaki sentamu ya posti nze ndi gundi afudde bitobigenderangako nonya nnyo emikutu gy'amawulire oba abantu abamanyifu ya posti nze ekintu ekyo awo kitwale ntuka ku Facebook ngenda okulaba Lili Puzzle nemanya nti Lili Puzzle nodde bayimbi babeereyo banywa enjaga tebategeera bulungi naye tasobola kuvaayo n'ateekayo kintu ekiro gasi kituufu ningamba sijja kitrustinga naye kakyogeddeko kiraka kituufu sayongera ku scrollinga wansi nakuba ku screenshot nenjikasuka mu group yaba blogger nembagamba bino mubimanyi bukakafu kiku bino nkola balita kagwaze agamba bannange esiti tubagamba Isima bamukubya amasasi awo nategeererawo kituufu nino kulaba n'omulala mu group neyiikamu abantu essaawa eyo na information waite dakikesi ng'ebifaananyi bituuseemu ne video ningamba olusijja kutana muddamu mukubira yanaategeerereyo n'embuga we banaategeerereyo bamuzeeyi w'ekiwalaata kye n'embuga we sijja bategeerera nga ne munyiike nange nnyingi kubanga Isima bw'aba afudde empologoma bwefa mu kisaka gwa kamyu oba olina kwekweka bwekwesi kyobalaba nali ku lubigi nenagaana okugamba nti kanvuge ngende wa nagaana okugamba nti kangende ekyanja nagaana olw'ekikangabwa kye nafuna neŋŋamba ffenna gwe mulimu gwe tulimu ffenna tuli boogezi tunyiizizza abantu yeno solution abantu gye batazeewo okukozesa bavudde mu byamakooti mwenye nakyogeddeko ningamba osobola ovuma omuntu nga talina kyakkola n'agamba kale maama eyo talina kyekola ebyo ebikolimu tebikola nobawo omulala agamba nti kangende mu kkooti muguleko omusango naye omulala agamba nti nyine emmundu yange ajja kundaba kati ako kasaka ako kekaviiriddemu Isima nti bangi babadde akosa ne bategeera nti Isima yooyo enkya ajja kuba ate yeetonze oba ayogedde ate ekinsanyusa nate wabaawo oyo atajja bitegeera atategeera akitegeera oluusi alina nebyakozesa oluusi mukambwe alina obuyinza mu gavumenti alina emmundu ezitali registered alina obusobozi obukola buli kimu yena asalawo
ajjewo omwagalo w'abangi kubanga Isma mwagalo w'abangi ye muntu gwensoso okulaba akabizza abasajja n'abakazi oli nakubira essimu nga abakimanyi ffe tuli ku lusegere naye ng'ali mu maziga naye n'owulira ng'osiriikiridde n'ogamba omuntu agenze era Isma mugeraageranya ku muzaata aba abantu aba abasiraamu bakoze ebisoboka bano bamuzeeyi beefuule bamuzaata baseeka kasimu bonna bakoze ebintu muzaata byakolanga teri asobola bikola talidisikawo eri yali mpologoma kati buno obulala buno obusiraamu bubumyu bulwana kufuuka ng'eri empologoma teri asobola mutuuka kati beffe babulowa mukazi w'omulimu ku sipiidi ng'ayogera ekigambo mu muzikiti ne gavumenti neewuyuuguuma ng'ayogera ku muntu nti Maria kinakwogerako ng'ayogedde ebyekisiru n'okera ng'olabira ng'agenda okufa mu buliri niyo omuzaata ayogedde ensi neekankana ng'owulira ng'agenda okufa nayogedde ku busiraamu kati abantu bayisamu obusiraamu amaaso kimanyi ekyo bulungi omusiraamu ayogera oli nabijjenvuna ngono yagamba mu busiraamu simanyi osobola okuwasa nnyoko abaana ne bavuma ne ku muzaata tebyaliwo kitegeera bwe kiri ne mu bulogingi naye tunaakola tutya tetugenda kuzzaawo omuntu alinga Isma nti mu entertainment muka akwanalizingira ensonga n'ogamba kiki kino nga towulira byayogera bye bituufu mu sport si gyali mu mbeera z'abantu eza bulijjo alina pulogulamu gy'abadde akola ku Sande no oliriza bina ku Sande abeera ku Facebook page ye agamba tova ku headquarter agamba abakyala tova mu buliri musajja mujjeko byoyagala bino menanga muli mu buliri tova ku headquarter yabadde yakisaagiriza ekyo tova ku headquarter ye programu y'okumacha ku Sande nga headquarter agamba waoli bino bimujjiramu mu buliri kubanga musajja mu buliri abamu bawunga abasajja basigayo bayima basiriwalira ddala bazi tuli kumpeyo batono nnyo abayima ne tusigaza amagezi nnyo abasajja bonna tobula bayisima yakagambanga tova mu headquarter buli kimu kyoyagala kifunire muki ku headquarter ng'agiyita headquarter mu kifuba kinyweze ng'era abakazi babeerako ku Sande ne bawuliriza puroguramu eyo ye muntu akulyetingawo ekintu ne kitoolayo n'agenda mu byobufuzi n'akuwa analysis mu byobufuzi n'ogamba kituufu gyayogedde kyobola gamba NRMFS efiiriddwa omuntu fe abasigaddewo tetukyasobola nakwogera ku byabufuzi twabivaako dda kati Isma ebadde alina omutwala ng'ekyatika okuba muwa bukuumi ebumuwe bagashuba balina obukuumi bambuga balina obukuumi Isma lwaki talina bukuumi akitegedde kubanga muntu wa NRM bakasali kusase balina abakuumi babebe balina abakuumi fulfiga alina abakuumi Isma lwaki talina bakuumi akitegedde kati gavumenti yamugayaliridde teyamuwa ssente teyamuyambako teyamusasula ng'akoze temuwadde bakuumi naye egenda kitegeera nti efiiriddwa asset kubanga teri agenda kuddayo jjogerera bulungi ku media nga musajja oyo Bukenya Isma afudde buli muntu awuniikirira enkeera bamuziika situation eyo yonna soko gibanalizingiremu omuntu atagitegeera bulungi buli muntu asaze byaliko abirese TV nze bwe natuuka ewaka nadda ku TV paka kumugjawo ku siini nandi ku TV era nebakasanga 8 neŋŋamba kati neebake nakeera ku makya nakeerera ku mochale gye nafunira information omusawo yatugamba nga ndina ebbalamu n'atugamba nti muggyemu amasasi 6 yamugjamu amasasi 6 nga dokita yakyogera mu kifuba era ate omubuuza ki oli agambye muggyemu amasasi 6 ne bamuwa aba funeral service yafa tugambye yagamba nga ye already yasasula ddamu funeral service egenda omukolako yali agikubira kalango yali teyasasula yali akola advert nti sasula nga mpola aba funeral service sente bweziti bwofa bakola ku byokuziika ndozera beebo doza iyi company era mpulira mu company yali yeyamye okukolerako like 50%. Kati awo ba ajamisi ne tubakwasaganya
ne taata w'omugenzi kubanga abantu bangi nnyo omuntu waafa ate baagala nnyo baawule ssente mukavuvu yano agaggawalira waawo n'avaawo ne miliyoni 7 kubanga agitalina busobozi bujja kulaba taata waani awo ne tubakwasaganya ngenda okulaba n'omuvuka Mamita Rashidi ne yazza akola wa Muhammad Nsereko ne najja n'akonectinga direct kino kitambula bulungi nti obuyambi butuukira ddala ku taata bamujjako amasasi 6 aba funeral service ne batugamba mutuwe essaawa emu tugende tumulongoose yali gyaliko ebiwundu kati fene tumuteegera wa ewa taata wezzana najja n'abeerako katono kutuukako kyabuwangwa jjukira abasiraamu balina sipiidi gye batwala mu kuziika olinga eyazizza omusango tebakuwamu budde waliwo n'omusiraamu yaŋŋamba nti bwenfanga Nelson Bukenya fubanga nnyo okulaba nga tebanziikirawo ne ŋŋamba nze atali musiraamu nditandika ntya wala yakiŋŋamba abasiraamu bali aba kwegamba nabo olaba nga abamu tebakyagala naye nga bwe bulombolombo bwabwe balina okukigoberera yo omusiraamu akkiriza mangu nti ofudde bo tebaliiko ebyo nibo n'abakatoliki baba balowooza nti oba onaazuukira simanyi omanyi abantu abalumiddwa emisota abasinga babaziika balamu abasiraamu omuntu ng'omusota gukulumi ng'omusiraamu ozirikamu buzirisa omusiraamu nga bagamba wa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun nga bakunaaza ogenda okudda engulu ng'oli mu ntaana nga wafudde dda omuzimu gugenda okuva mu mubiri ng'oli mu ntaana nga bakuziisa oli mulamu naye nga ate ebusoga waliyo abasawo niwe omala olunaku lulama ng'osirisa oli awo ng'omusota gwe gwakulumi akuzza engulu kati abantu bonna abasiraamu abali eyo nga omuntu alumiddwa musota togezanga n'okkiriza omuntu omuziika gumiikirizaamuko ebeddiini sooka obizze wabbali kyekituufu ate baziika omulamu kyekituufu omusota ndala omuntu kati era bagamba nti nooba omusota gukulumye todduka buli wodduka omusaayi guddukira ku sipiidi obusagwa ne bulinnya n'osirika ala omusiraamu wagamba inna lillahi Katonda yageze ntaana kamwana ndani ne kaluma ne bakuteekayo omuzimu gugenda okwawukana n'omubiri ng'oli mu ntaana nga wafudde dde n'ogamba bandi banno wakitegedde ekintu ekyo nkugambye badde engulu nga yafudde dde abamuzisi omusota ku musota ekyo kyo ndi sure omusota toziikirangawo omuntu wo mala kulemererwa abasawo ebisoga gye bali abasawo era okufuna omuntu omusoga ennyo akubuulira gye bali abajjanja b'emisota so Isma bamuleeta ewa taata wezzana gye twasimbula netugenda tumuziika speech nyingi zaali ku kuziika tamala emirundi nga abantu bamugamba byoyogeddeko bimala mukulu tamala emirundi yayogera bulungi mu ntandikwa oluvannyuma n'akyonona nekigenda nnyo mu byobufuzi naye nga abamuprovokinga be bano abaali bawa ebigambo wabbali abantu wakitegeera manyi omuntu akugamba ekigambo wano mu audience genda kati gwe wotaba wa bwongo bw'amaanyi omuntu oyo muleke tomuddamu kubanga ababa babeerawo bokaboka baba bakiwulidde naye gwe okiddamu ng'ate ensi yonna ekiwulira oli ku TV nga 5 ezisitreaminga live bannamawulire bajjudde aba YouTube bajjudde gwe noddamu ebigambo naye ng'obadde oddamu ono ayogedde atalina magezi owo ku kyalo so yali alina omumuleka oyo kibanga okukola live omuntu nakuvumira mu comments gwe nawe n'omuddamu bamulabye baba batono naye gwe buli w'omuddamu bonna bonna bategeera ebimu obireka kati tamala emirundi yayogera bulungi nnyo ne bamuprovokinga n'abaddamu n'ayogeza obukambwe naye nga mu ntandikwa yali ayogedde bulungi nnyo naye bano abantu ngeri gineja gyatanywa guteese n'abayuza tuli ku internet tutudde omukulu bamaze okumuziika omugenzi rest in peace bavayo muvubuka barista barista Timo nakajja mutegeere video ze nali naziraba naye nga simumanyi nti yono naye yakomawo mu vacation ng'avudde Dubai najja wenkolera nga bamugambe nti awo tubeera ne full figure bajjawo nansanga full figure teyaliiwo netunyumyamu naneyanjulya ne mugamba nkutegedde nkuulya video nziraba kubanga yakola video ya airport nakola video ya Spice Diner ng'agenze abamugamba muno tebagenda mu kivulu kya Spice Diner yezo ndozona naziraba nazifollowinganga netunyumyamu nampe namba ye nemuweeye nangamba njagala kubuuza ku full figure mugamba wana bazze nja
kuweereza ka message ojja omubuuzeeko. Full figure we yajja ne muweereza ka message nti waali jangu naye najja ne tukiringamu ne bakola mu video ne tunyumyamu twamalirayo ddala essaawa nga 4 nga tuli awo tukirinzeemu tunyumya bakola bu video awo. Era n'atugamba nti agenda kulaba ani Isima. Omuntu yenna buli wava ebweru aba alina excitement eraba ku bantu abettutumu ng'abo bwe bakola omulimu gwe gumu. Teri atakirina ekyo. Teri atakirina. So nitukimanya nti agenda kulaba nani ne Isima. Ndowooza enkeera firimu weekwajjiza. Balisa Timo mu ntandikwa n'akola video ennungi ennyo nti bannange mbadde ngenda kulaba Isima. Ne mukubira essimu olw'ensonga eno nadireyinzeemu ne neebaka nesisobola ngendo simuka ka program ayagala gikyusa asimbula mugamba nindamu mpamu dakiika 5 ate nga ndi makindye oli ali munyonyo. Kitegedde. N'annyonnyola bulungi nnyo kitegeeza nti n'ebibandira by'amasimu ge nga gakubiddwa nnyo ku ssimu ya Isima. Baategeera baali bamaze otegeera nti ayina abadde ne meeting ne Isima. Ekyokubiri n'afuna ekintu ekyasinza okuba ekirungi nti Bruno Kewe yali ku mulambo nga ku site nga ku scene nga bakamukuba yagamba tubadde tuyina ku meeting balista omu avudde Dubai atugulireyo ki ekyennyanja naye obudde ne butulemesa ne tutakola ki ne tutakwatagana eyo naye defense yabadde mu mala bulungi kati balista sino Timo kyandikoze yandisigaddewo naziika kubanga yitabalina kye bamwagaza ensi yali etegedde nti waali waliwo yamukubira kese muntu tukunoonya nakola ensobi esooka nakwata ka video ng'ali ku boda adduka agenda nti nze nziruse ekibambulira okitegedde bulungi. Ekyokubiri atuuse afulumya eggwanga ekyokwata video kyekisooka wanga niyandikutte video n'atagifulumya n'abeera naye ekyokubiri n'afuluma eggwanga kitegeeza nti weekonnekitinze ku musango omusango gwekonnekitinzeeko gwa mada okitegedde tewali nsonga lwaki abadde afuluma kubanga ekituufu kiri nti amazima gali nti talina musango yali atuusiza okuddayo yali tannaba era n'alibuukinga tiketi ye n'agisembeza n'agifuna n'afuluma lwaki oba ofuluma talina musango ekituufu kiri nti talina musango ate n'atuuka e Dubai n'akola vidiyo enkambwe n'agamba abasajja abo batemu nnyo abasajja abo babi nnyo kati kitegeeza nti neyandikule ogende agamba ate gwe otwogerera nti tuli batemu nga tegulede wakoze David yekonnekitinga ku musango lwamussa ku murder case so balisa nyini byakoze video zino zakoze tasoose kufuminteriza byengenda okukola binaavaamu ki tewali nsonga lwaki abadduka sigalawo gwe okubeera nga wakubidde omuntu gwe basse tekitegeeza nti gwe wamusse bali balina intelligence bajja kunoonyereza bategeere toyina connection na mutemu genda ziika in fact ofune ne interview banamuli bali bangi obyogere nako di Bruno Kewe yamaze okufesinga nti nono twatugenda mu meeting nga wona agamba ndi nyina mentor wange nange nali nakave Dubai na meeting Isima ne tukola video ne Ibulake Mukasa nga mpulira kyenjagala yes era na mu meeting tukola video ne meeting full figure ne tukola video nange bye najja njaka ndi bwenzire Uganda nyina n'omuvubuka wange bamwita Nyonyi Nkeze nga niyagaba nange njagala kudda Uganda ndabe ku Isima teyasobodde ne blog Nyonyi Nkeze so buli muntu alina ekintu ekyo kati gwe Timo okujja okulaba Isima tekiinaamu sitaani bwe bamukubya amasasi poliisi enoonyereze okitegeera bajja kutegeera nti no toli connected naki na musango kyekimu ne waswa abantu bagamba driver buli video ezafulumanga kwolwo driver akwatibwe driver asibwe driver oyo tewali kirala bajega poliisi kyeyakola ekyokukwata waswa kituufu nnyo nti waswa yali alina ovaako amawulire agasookera ddala okunoonyereza jjukira bw'omuleka eno mu bantu bannamawulire mwemanyi mubambira sina kubukira mubambira singa kali interview akakola nga 15 bwe kiri buli muntu omwagalako interview
kitegeeza nti obujulizi oba okola kyotaataganya obujulizi so bali balina omumukwata mu bulungi nti tetulina buzibu ku ggwe leeta amasimu go kubanga bamuggyako amasimu ne batandika okunoonyereza okuviira ddala ku masimu kubanga kyekiyinza okukulaga nti Waswa yali mu musango waliwo amagye tebamumuwangako yeyeefunira Waswa ng'amaze okubeera ne Jackson ye driver we Jackson abeera munyonyo ate gwavuga weekyanja n'alemesebwamu kubanga Jackson yamuvuga nga muwiwishiye nga Isma tannabafuna mmotoka bafuna emmotoka nga yammanyo nga Jackson agimanyi n'asigala ng'avuga naye ebintu ate kusula eri oluusi emmotoka agiresa eri ate alinnye bodaboda agenza asuza emunyonyo nga bimukalubiriza n'afuna oyo Waswa nga wa ku kitundu amanyi mmanyo era lwabagamba simu lwaki emmotoka simu yasiba omulundi gumu emmotoka ya mmanyo webeera ku sipiidi entono kubanga oli yali asemberedde ekikomera kye webeera ku sipiidi entono oli ne weekanga n'olinya buleeki ezikira ate ne waterskandi buleeki webeera mugiya nga ebadde y'amaanyi emu oba bbiri era esikondoka neeyimirira wamu kasakaba nga akaserengeto sikaamaanyi eyimirira yokka eyammanyo yo yenkola yaayo kati ya Isma agamba gundi Waswa agamba be yasooka okugambako nga tannabagenda ku poliisi nti webakuba essasa erisooka balowooza nti jjinja lyakuba mu bonnet bakuba eryokubiri Isma yali mukambwe ye yali mukambwe abuuza nyakuba emmotoka yange amayinja avaayo ati bamwokya eri omuliiso Waswa agwa wansi lowooza weyaggulira oluggi n'akola ki n'afuluma n'adduka jjukira bali abazze okkuba bazze na bastola pistol baali abantu babiri according to police sinze mbyogera aliyokuse n'okwogera awo ntegedde nti olina amagezi musajja kusinziira ku poliisi bali abantu abo naye nga tebalina emmundu eki kati omuntu oyo ow'emmundu entono eyo yali nnyo target kwani ku Isma kisegeeza nti no kyayamba nnyo ono okukola ki okudduka ye n'abwaka kati tebagamba katutuukirize ono wa target yaffe nyoza era singa Isma bamaliza nti okulaba nti afudde nga Waswa waali naye baali bamukuba kubanga omutemu yenna aba ayagala asaanyewo obujulizi banditandikidde we banoonyeza nga tebalina bonna bafu ndoza olaba abatta Kaweesi bagamba eddiru bagamba byawulikika mu ddiru bodyguard yagirimu oba driver yagirimu ni naye bamaliza bakoze eki kategedde ako so teriyo mutemu agamba mbukanziteko ono nomuleke wabula Waswa yakozesa obukujjukujju lwe n'abwaka kati abantu bebuuzambu lwaki ye amasasi gakubako mu luggi lwe ate ye teyafa kati musango gwe usanga omuntu ng'ayogera ekigambo bwe kityo amasasi gakubeko ne mu luggi lwe ate ye n'atafa kati kati musango gwe ekiri yes olukujjukujju lwe sina Katonda mwagala lukujjukujju lwe Katonda si yatta okitegedde ye yakutonda nga buli ekiramu kyonna kyonna kirina okufa kati oluusi gwe weefaako oluusi gwe n'otankuula entalo oluusi n'ologooli n'akusinza amaanyi ate ye n'akuloga n'akutta ebyo ne mukola emmundu ez'amaanyi Katonda teyazikolako ne mukola zibbomu ezisanyawo abantu 1,000 Katonda tabikolangako okitegedde ffe twetta n'ovuga emmotoka ya miliyoni 3 ogenda Masaka ovuga sipiidi 120 neebukako omupiira n'ofa abasiraamu ne bagamba wa inna lillahi raji'un sikkiriziganya nabyo sikkiriziganya nabyo ebyo ebyogamba mbu Katonda yatta Katonda tatta okuba kutta atta mu Afirika mwokka lindako atta mu Afirika mwokka so ne bweru bafa bituufu ate abeeru ebyo basinga okufa bye ebyamasasi mwennyonyi yazze n'akuba ennyonyi n'ekuba ekizimbe Pentagoni ne bafa era bye tekinologiya waabwe busiru bwabwe singa tetwakola tekinologiya oyo nga tewali mamotoka accident ebintu ebisinga okutta abantu mu nsi ffe tubyekoledde mamotoka nnyonyi mmundu nidda abantu bafanga bulwadde myaka 13 14 ne kati omuntu ali abutta okuva mu buto kansa na developinga kansa n'owulira myaka 4 ng'akutuse mwenga babloka ekintu kino kyabaleseewa okulaba nti no omuntu gwe tubadde tumanyi ffenna nti ali legit akolagana ne side gye tusuubira nti no y'amaanyi esobola okumuyirawo omubiri kibalekawa ku analysis ze mukola
kyatutiisizza nnyo era kati neewunya nnyo buloga asobola okuvaayo n'ayogera ebya samwa oyo mba mmutya era mmusaamu ekitiibwa ne ŋŋamba sibo okyasobola okuvaayo n'oyogera ebyetali n'osabuka ebitali mu makulu ng'olumba muntu ffenna twasanyaladde kubanga Isma abadde tatya ate nga muganzi kitegeeza nti n'omuntu asobola omulizaavingawo n'agamba kamuleke oluusi n'agamba kankaleke nolaba basazeewo okumutta kati gwe atamanyikiddwa ate bajja kukwanguya tiri akumanyi bwekiri olaba batamanyikiddwa oli ne yeesimba mu katumba wamala nti amutte kati ate gwe ekinyonyi n'agamba nti omuntu agenda okufa ono agenda kuwunyiikiriza intaneti social media yona TV zonna buli muntu mu Uganda akitegeere ena n'amutta kati gwe batamanyi controlling omumwago sina kindi biveeko tudde mu digital marketing kubanga abantu bakambwe emundu mweziri abantu bukyabatandika kufa tetuwulirangayo lipooti nti yiino tebalina kyebakozeewo kitegeeza naye bajja kutta tugambe wa inna linnaali tugambe rest in peace abamu abasiru bagambe we shall meet again abajega nga mu meeting awa mumwenewe mufa tiri jogenda ku meeting awalala ngoli bamuzisi tusubira bamuziise mukono we banaziike amasaka talina ngeri yagera ku meeting aweeri ate nebyokuzuukira tebigenda kubaayo teriyo kuzuukira kino kimanye okukijje kunze ndi mukkiriza nnyo ndi mu protestant teriyo kuzuukira kwakoma ku Yesu ensi Katonda yagikola teri gwawo egenda kutambula bwetyo kulolinga bwetyo mwe mufe bagamenti gundi yafa myaka 4 n'abalala bazze tegenda kakalizukira ekola etya ezikirire gwewo tekigenda kubaawo kyasetingibwa buli ekintu ekirina obulamu kirina okuloza kufa bw'omala okufa ebyo biwedde era oba olina byagala okukola ng'ogamba nti nojja bikola mu ggulu nkwegalidde bikole wano ng'okyali ku nsi mu ggulu tolina kyogenda kukolayo buli kintu kikole ku nsi kuno kimatire byotakoze ku nsi byerabire wummula alla pozi nga muli kwa kika kyekimu nimwina amalalo gegamu musamira empewo nezivayo nezogera ebya bwabasamize mumujja ku miitinga naye munafuna tujja tuzuukira tuddemu bano bajjamu ebiwoowoolo omuntu nafa ne bamubaaga ne bamugjamu omutima tayizozuukira kati omanyi nti Yesu we yafa bamuziika nabyo okimanyi nti no singa yali ku mulembe gw'abasawo b'emulago bano teyandizuukidde Katonda yandigize kanya kulinda mwana we nga takomawo nkugambye ebiwoowoolo bya Yesu byonna bandi bitutte naye tekinologi teyaliiwo Yesu bamuziika n'ebintu bye munaku ezi n'azuukira naye bennaku zino ab'emulago baba bakwesunze ne boofu ensinga ekitegedde nti ofudde ekikutuko kiikyo bakutwala mulago ab'emulago postmortem aba akwajja nga n'abaaga ebyenda yatandise dda ebiwoowoolo ensigo omutima biki byonna nga babijjamu bwe kiri kiwoowoolo awuzingi nga baddemu batunga nga babawo ekintu kyammwe nga muziika mbwogenda zuukira buli kintu kikole ku nsi kuno era omuntu atta omuntu aba amukoze bubi kubanga oba omulesezza obulamu ng'ebbanga lyo likyaliyo omulesezza buno obulamu bw'ensi bwe businga kyo bwena mukimanya ali nzikiririzaamu naawe awakana linda ebyeggulu ebibi ebyeggulu linda naawe ogenda mu ggulu lyo omuntu atta omuntu munne n'asalawo nti oyo gundi kamutte aba akoze bubi nnyo aba akusubizza ebintu bingi nnyo kubanga obulamu obulungi bwonna buli wano wootegeerera bw'obeera mu lubuto ng'otonda bakuzaalibwa oba totegeera n'ovaayo n'ozaalibwa n'ojja ng'okula n'ofuna obwongo obutegeera bw'omala okufa oba tokyategeera kubanga oba kyatosobola kwenyeenya nsiba bamukuba amasasa eryokusatu kwe yasirikira eryamukwata ku muliiso yasirikiramu ne bamukuba amasasi 6 kikira bamugjamu amasasi 6 ne bamukuba amasasi amalala mu kifuba okakasa nti afudde ninga takyamanyi biri ku nsi yatakyasobola nadde okugamba nti awanika omukono ebibye byakoma kwolwo essanyu lyeryo ery'oku nsi eyamutta yali mukomya kati ebyo byogamba muno ate mu ggulu tusime tulisinkana mu ggulu tebiriiyo wala abaana bali ku TikTok abanyuma emboozi y'emagombe gyogenderako naawe simu olwatuuse n'akwatagana ne gundi simanyi kuli apa abo naye byoliko so omuntu obulamu naawe nyini yagala nnyo obulamu bwo ng'omuntu
ate nammwe abagenderera okutta abantu bannammwe kintu ekyo kibi nnyo ng'otta omuntu gw'otaatonda ng'osalewo nti nno muzeeyi enkya ngenda kujja mu bulamu bw'ensi eno ng'olowooza ogenda kubeera ku nsi ppaka nga Kyumba alina settlement gye yakola mu kuziika n'agamba ffenna abaliwo wano mu myaka 10 egijja tewajja kubaawo n'ogwo wajja kubaawo migigi mirala kyekituufu mu mbeera yonna yonna kyova olaba nze omuntu eyetta era simuziika mukati ng'oyo omusirikale eyesse ndize ngene nziike ne wabakwa ku kijja kyaffe wemba ndi bize era sigenda nti omuntu yeetuze abantu abamira amakerenda abalwanirira obulamu n'agava kuno n'agenda mu Agakaani ataasa obulamu gwe n'osalawo mu bwette nga kizibu kye kiyinza okuntuusa bukwetta ndi wesse kati bo balowooza tebalina obulamu obuddako ebayibuli byebagamba mu eternal life bye bibasiriwaza ndowooza ayina omuntu alina eddiira tasobola kera kumakya ne yetta Bukenya amaze okufa abantu bayogedde bingi walabye statement ya Katikiro waliwo n'omuwala omulala bamuyita Mathake oba omumanyi Mathake yambula mumanyi tokulembeza nnyo kyakweyambula waliwo atamumanyi yakola ekintu kimu nekimanyikibwa ensi yonna tokulembeza nnyo kyakweyambula kyekyamutunda omuwala alabika obulungi nga wansi teri kintu ne Mathake kati Isma we yakyogerako naye yanyiize gwe mutwe omukalu housing ya bwereere kyovala baba mu emmotoka ne bamulimbalimba nti muloka bagikwade batadde manyage olindoza namukola byonna byamukoze ne bamula ne bagimujjako ne baleka awo mutwe omukalu talina kyatugamba oyo omuntu yenna bwafa newaba yakosa okufa kiba kintu kirala siriikirira mugambe nti yafudde kyekibonerezo ekisembayo kyakufa pozi ng'oli myaka 8-10 eyo gwoba owummudde naye Isma myaka 40 olwokuba yagambako ebigambo nti weyambula Isma yeyamwambula si yeyamwambula ate Isma isikeka si yamwogerako nga yeyambudde fena twayogera kubanga twalaba ekintu kye twali tutasuubira twalaba okusinziira ku mubiri ku feesi tusuubira nti buli kimu ebisobooza byonna kyali kyekyo naye eno wansi buli muntu yenna yeewuunya era toyinza kunenya Isma nti lwaki yayogera gw'onenya Isma oli munyiivu nnyo Isma osanyuse afudde olwokuba yagamba mbu weeyambula tolina wansi tolina bibiriyo teri ataabiraba yalinayo gwalabayo ki yogera oli musajja mugumu nkumanyi nnyo oli musajja muvumu walina kiwalabayo wansi kati abantu banenya baaki ate yabikomyawo kubyogerako ozi kati nga yateekayo ko ebiriyo kati jukira wakakyamamamira kakola kamenyeka bumenyezi ayinza okuba yateekayo gaagala kuddamu tulaga nti kati alina talina kyatugamba oyo nawe asiriwalire muli omuntu afudde bali mu nyiike ngadda mukusiriwalamu yeereetera ekyo teri yakimugamba ti noweyambule mulaavu ekulinnyo ennyo ndanakukuweereza omusajja ebitundu bye ebyekyama ng'ositaamiriza oti mulwokuba oli mulaavu nnyo bona abagambye abayimba ne basigala nga tebaliimu kategeera omusajja n'awaayo buli kimu n'alema n'okuweerera abaana bo olwokuba afunye ekikazi ekyebbali Katikiro yava dda ku mulamwa takyali Katikiro wa Buganda yava dda ku mulamwa era neewunyanamu abamumalirako obudde mbu Katikiro wa Buganda Peter Mayiga yava dda ku mulamwa ye muntu gwe tulina okusuubiramu ebintu ebikumaakuma Katikiro nga bikumaakuma wabula tebyawula ebintu bye twalisuubidde mu bantu abanyi b'enjaga Katikiro yabyogera ate kugambye Katikiro byayogedde birina kwogera muntu munyi wa njaga atategeera atalina buvunaanyizibwa atalina bagoberezi ng'era tamanyikiddwa olumvuuka gwe nalabye ku TikTok yajja yakatamala nagamba abanyabakiri nagamba koma nnyoko yasoose okufa ninga teryamumanyi teryamuwadde budde olw'ensonga teryamumanyi ndoza nayagala kukolerako linnya kukufa kwoli era fena twalesaawo teri namwogerako tiyakoze kibi nye Katikiro owa Buganda abamanye ennono nti okufa nimubaawo ngaoli afudde ku kyalo nga timukwatagana era osooberera n'ogenda n'obeerawo kubanga abantu bagamba kinaalabika kitya nga sigenzeeyo nadde badde batekimanyi titukwagana era atuula bbali Katikiro twali tumusuubira okufulumya statement ey'ekimpowooze
egamba nti bannange kiteeberezebwa kubanga ekyasizza Isima bigambo naye kituwe ekyokulabirako babbulooga balala kubanga naffe era tukyogera nti tulongoose mbe tugenda okwogera omale kulowooza natonnaba kwogera tuleme kuddamu kufiirwa bantu balala naye omuvubuka oyo abadde avumaavuma nnyo ne mu bugaalo bindi bwe omanyi lwaki omanya abadde akubye nnyo bundi Isima nti yabanula mu by'ettaka vulugu waabwe kwe bakola ow'ettaka ebya Buganda Land Board vulugu gwakola Isima n'abakuba nnyo ku nsonga za haamu abantu bonna bakomplaininga bw'abali ku Buganda Land Board Isima n'abakuba nnyo kati ne banyiiga kati ye n'atabeeramu na elementi nti nze ndi mukulembeze nyina okukweka kiri siina kujjayo kindi ku mutima nyina kwogera kintu kigasa ggwanga kubanga ndi mukulu byenjogera biwulikika ngobererwa abantu bangi ndi mu kifaananyi kya Kabaka beewonyamu abakyagoberera abo Bakatikkiro eyo nga tuvuddeyo tunaafuna omuntu adda mu bigere bya Isima tutunulye Wisdom Kayi taliiyo ate ogerageranyiza osanga abasiraamu nga bali mu meeting ya lumbe nga lwafudde nga bateesa ku bigenda okubeera mu lumbe ate gwe n'ogamba nti bannange twongereko n'embizzi 2 ekimanyi nti oba otabudde kati obo mugereganyiza ku Isima tayina muntu gwavuganya naye ali mu kisooka paka mu kya 10 mu Uganda tulugenda kuddamu kufuna muntu mwogezi nga Isima myaka 10 tuli mufunire eyo tamale mirundi junior tugambye tewali sime bano balumbuye kala lumbuye mwogezi oli aleta ki propaganda China akikubawo bukubi atuswaza manyize president wa bemitwe eminene mu Uganda I'm the president of the Big Head Association mu Uganda nze ntwala bakasuku bakayima kayima muleke bali bansinga kyobula Museveni ye president wa Uganda nisi yasinga amaanyi okitegedde niye president kati nze ndi president wa bemitwe eminene ni munyinamu abansinga ogwa kasuku wali ogulabyeko oguyina n'akabalaza ogwa kayima oguli self contained walo Samson Kasumba ayina omutwe ogwakula ne guwola oguyina ne shedi kati omutwe ogwo gwalumbuye n'amatu gabula omulaba bwoti oyinza ogamatani matu iyalesi mani nagenda ne ngamba taata nemugamba ne taata abantu banga banvuma nnyo eyo nti nyina omutwe omunene nangamba tikati gwe musiru nangamba kalo 12 ne fuso kyekisinga otwala ebintu ebingi nimugamba fuso nagamba kitegeeza omutwe omunene ulimu amagezi mangi naye ate lumbuya yakanye n'enjogera eyo yo mubo oba mulimu ki oba bajjamu amagezi ne bateekamu mizi oba bateekamu buugi yavuddeyo n'agamba balamu yali mbu batula meeting ABC nga bali neguuni baiti yabyogera nga tanaba kufa ngudde mungo owuliriza ekyo ekibwa era ne wunya omuntu atula ku live ati ku sawa 2 bwawuliriza lumbuye mu shocking news ezo shocking news Salimu Saleri afa yamulanga nti afudde n'alayira nti afudde buli muntu yenna n'alowooza yasooka kulanga Museveni n'avaayo oba yali ava kugulawo mazzi geri bagitayo batya ng'oyise kawempe matugga musajja mwana yakwata kaviiro n'agamba ne Museveni wuuyo lumbuya tugambe mufuwa ne Museveni wuuyo Museveni kwolo n'endabirwa muzo yazissa wansi abantu bamulabe n'akikuba ku mutwe nekigamba Kabaka n'akikuba ku mutwe nekigamba mbuno Salimu Sale mufu n'avaayo mu kapate era nekiddamu obusiru bwe nekigamba nti eyo video ya 2011 ng'ate mulimu iPhone 13 eyakajja masa 3 n'otunulira omutwe omunene ogujjudde obwogi era lumbuye y'omu kuba tuvumaganya fe ab'emitwe eminene abantu badde tukwenze tubagamba nti ab'emitwe eminene tulina amagezi mangi ne lumbuye abusaanyizzaawo apenge awo mukyano alina byayogedde ebituufu ngaawo gamba nti emmotoka CDF yagimuwa CDF yamuwa emmotoka eyo ekyo kyo kirinako obukakafu naye driver si be baamumuwa badriver yabadde abeefunira ate lwaki bamuwa driver tekiriyo nawe oli akwadde emmotoka ate tikwata ne driver babebe kulu be bawaza empenkoni babawa ne badrivers baba bakuumi si kyo kikyamu Bege yagambye alina ekyama kyagundi era ekyama yamaze akitugabe mu Ismail yali azaala kati tuba tubulira abaana be gye bali ffe tetumanyi omuzeeya nefe tumanyi nga
Isima mumanyi ngo ne taata kati penge ayinza kati penge wayogera settlement ne taata ne mutabuliki nayogera settlement gekwata ku Isima otwala yani mutabuliki kati ekive kutugere kirala amabugo gebawadde taata wa Iculi gego agali wathe okumuweebwa abadde agala bamuwemmeka anti Isima government yabali temuyina manyi mu vali ye bye mu vali nga si byali ninga Isima si wa milioni 10 si wa milioni 5 Isima government egena kukisula luvanyuma nti yafiiriddwa gold akitegedde ate n'ekirala ngeri Isima gyatalese baana buli muntu awaayo amabuga awaayo tawaayo akitegeera kubanga omuntu abalese abaana bagamba katuwe abaana oba tuweerera abaana abazi kinayamba tuzimbira abaana akayumba niyo omuntu engeri gyatalese baana buli muntu awaayo kyawadde era kiba kimala kubanga baba bamanyi baziwadde taata we yaba kikyo kyabafuna mu mutabani we njukira ne taata we ali proud of his son nti amanyikiddwa la mutabani we mwana yakoze erinnya buli muntu wona gwe boogerako ku media konna TV ne ziva ku program zezino kola streaming live ekyo terina minister asobola kifuna ekyamudabuli okusaba a meeting President Museveni kituufu mutuufu nnyo ate kati anaddamu omwana yafudde obusiramu bukkiririza mu kufa 100% kati agamba omwana wange oba yafudde kaŋŋende ewa President Museveni kubanga omwana abadde akolera President Museveni yagala obagaana oba banakikirize bati bakikkirize Iculi abadde akolera gavumenti kivula abantu bagambe lwaki basoowaabwe so kati taata mutabuliki akozesa omukisa ogwo okusisinkana President afuneyo kaafunye ogamba agenda kujjayo ki era anoonyaayo kasente afuneyo kaafunye nadde tekali valuable mu mwana we nyafunyeyo kaafune amanye nti omwana wange yakolera gavumenti nyina kye nafuna kikino jukira bwabeera eno nti abeera eno tebituuka bino simaye byabalwanyi kyovula babalwanyi paka kati abamba kya complaininga fe twalwana tesasasula olw'ensonga tebatuukirira President batekawo nsako mbwe yabalwanyi ne batekawo n'abeebicupuli tusasudde abantu 10 nenga mulimu abalwanyi 10 abatuufu so katono we yetuukire wa President ayogere byayogedde era tusaba President azimuweerewo mu cash kubanga wanaalindirira zijja kuyita mu process zijja kujja zeetema atano zifuuke 10 agero tuuka agalinako 2 ate katalina busobozi bunabyogera ajja gamba aba abanaddayo wagenze gwawedde oddeyo kukolayo kigwogenda okwogerera gavumenti oli gwe wazala yabadde ajogerera afudde funa kyofunye biveeko kinga tuwumbawumba your last remarks mugenda kulonda oba mugenda na wana nabyashibakatu yagambye yerangiridde ayina TV kwenda mulabe nga yerangiridde badde sinaba kumanya naye nga tubaddewo n'abantu babiri yagambye yabadde vice kati automatically nabeera nga afuuse president wa bloggers kisoboka nakyo mu mateeka kiba kikkirizibwa n'essaawa zino tuli mu kuba campaign kiyandikoze kujjayo mpapula mu nominating okuba kati tulinawo gwe bayita Yugamani yaliwo yekka babadde bakompitinga n'Isima era olunaku l'Isima lwe yafa bayikubanga emisumaali nga bwe beesonseka ebigambo n'owulira campaign zennyini ez'abantu nga bwe beefumita temulonda abo ba Twitter olinagamba gwe Isima oli mutiitiizi jukira Yugamani w'amaanyi ku Twitter alina 1 million followers plus ku Twitter Yugamani so w'amaanyi ku Twitter ate nga Isima w'amaanyi ye ali overall buwamu kati ng'oli yazze okumuvuganya akitegedde bulungi so kati tulinawo omu Rasibaga kati agiye empapula adde mu race ffe tulina okugenda mu maaso era essaawa zino tuli mu nteekateeka nga ba bloggers tugenda sisinkana mutabuliki nga ba bloggers tubeeko naffe kye tuwaayo kubanga olw'omukwano gwaffe n'Isima. Okay, tumaliriza tujja kuba tweyongeza Bukenya alina otunyumiza emboozi ye Dubai we yayokera embizzi eyo tujja yakomona kasavu nenga tiyali ayo kyambizi ajja kuba bitunyonyo bankuba vaccine era nze tedi kiyinza kudda mu Uganda boba kigema n'enteekayo omukono gwange bangene bankuba vaccine ya COVID twali abantu 7 over 700 mu camp nze nakosebwa okuwe baji nkubasadde mufuna mirembe
paka olwaleero olwo kyekyankomyawo naye kyebayita blessing in disguise nakomawo na kasanvu kati siri bubi sibula abantu amina tujja kudda mweyongeza atunyumize Dubai eyo abantu bagitegeere amina